Olunaku lw'eggulu amawulire ga Sofia Mutesi okuzaala abaana abataano omulundi ogumu geewuunyisizza abantu bangi mu ddwaliro Iganga n'ebitundu ebiriraanyeewo. Mutesi alina abaana 14 nga ku bano kuliko abalongo ba mirundi 2 n'omu be yasooka okuzaala mu ddya eryasooka, so nga mu ddya lyalimu kati yasooka kuzaala abaana 3 n'azzaako bano abataano be yazadde ku wiikendi. Ntuuka nisindika abaana 5 ababiri baisuka, 3 baala. Abakugu mu nsonga z'okuzaalisa bannyonnyodde ezimu ku nsonga eziviiriddeko Mutesi ono okuzaala mu ngeri efaanana bw'eti. Omukyala bw'aba yali azaddeko omwana asukka mu omu, chances ziba waggulu nnyo okuzaala abaana abangi. N'abakyala abakulumu balimu okuzaala abalongo okusinga ki abato. Olw'okuba nti abaana bano baba bangi n'ebyetaago byabwe nabyo biba bingi, wabula abakugu bagamba nti essira lirina kuteekebwa ku kyakubayonsa. Tulina abakyala nga n'omwana mutawaanya okuyonsa, ajja n'agamba musawo omwana asula akaaba biki kati bw'aba alina 5 bonna bagenda kuba bakaaba enjala ebaluma. Ne Nakawere alina okwettanira endya ennungi emusobozesa okuyonsa abaana amata agalina ekiriisa ekibamala. Era omukyalo n'aba yeetaaga okubudaabuda, aba yeetaaga okuwa supplements, aba yeetaaga okulya obulungi ne psychological support. Dr. Badru Matovu agamba nti mu mbeera eno amabeere gaba tegamala abaana bano, nga n'olwekyo omuzadde wa ddembe okuwa abaana bano amata agatali ga mu mabeere. Ne supplement eziri designed ku baana ab'olunaku 1-2-3 ziri quite expensive. Singa abaana bano tebafuna ndabirira nnungi bandirumbibwa endwadde, kino kiyinza n'okuvaamu okufa. Kubeera oluusi we batabifuna ne babeerawo ate bayinza okufuna brain injury oba brain damage oba nti bafunye infections nnyo nga bato biki. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.